Nezirazizi n'wanenda. Agenda okuddamu no walaba kutema bulungi. Ndindire ku mulyango zaayo. Kitegeeza nti abadde tannaba kutandika kunaaba. Abadde tannanaaba. Abadde tannanaaba. abadde ateekateeka. Musasire omwana talina tabboyo yabadde na kibiki ayamuza munnange yetuyazaala munnange omwana wange omwana wange Mama. omwana waffe ye abadde agenze mu kayigo bakunaaba obaki naye nga twakava ku mmere era mbadde n'emmere nga nze nkyalya ngenze okulaba nga ajja adduka nti jjajja kebeera wano banfumise ne mugamba bakufumise obalabye nti sibategedde awo ne biggwa kwe kugenda wali mu luguudo nekubira enduulu nensangawo omusajja ne mugamba jangu onnyamba omwana wange bamufumise ekiso naye bamufumise ennyo simanyi oba kimuyingidde najja ne tumusitulayo mu nju ne tumuteeka awo olwo olugoye ndumubiseeko bubisi abadde bwereere nga bamunsitulirako nga tumuteeka wano tukomyawo tugenze okulaba ne baŋŋamba nti omuntu gw'otwala ng'agenda afa era bwe kibadde olugoye nduleese luvannyuma tumaze okulya n'afulumako wabweru nga mulamu kaakati bw'afulumya ebweru ngenze okulaba nga ajja adduka nti jjajja banfumise ne muga nti ate bakufumise eki gwava ku mmere ku ssaawa eno bakufumise bakusanzeewa nti mbadde ngenda mu ttooyo babadde agenda awo saano simanyi oba kugenda oba kudda nenga nti kankebere ngenze okulaba nga ajjudde omusaayi eno mu mugongo kwe kumukwata nempita omusajja kiwanda ne muga jangu nkwatireko omwana ono tumufulumye wabweru tumuyiize ekyokumujjanjabisa oba tusobola omujjanjaba nga ngamba nti tugeze okulaba nga guggwamu Mulabako ekwosa eggulo yadde anoonye munne wano abadde awuubaala nga anoonye munne babeere bonna nakomye mulaba kwosa eggulo ssaawa 12. Wano wabeerera ddala omwana wange sirina kyembimanyiiko nnyo kuba mbadde sibeera naye nnyabo mbeera walala naye abeera walala naye mbadde ntudde awo kabalaza nga njuza ensansa munne najja nga adduka naŋŋamba maama Queen mbu bamusse ne mubuuza bamusse batya naŋŋamba simanyi naye omwana wa Mike yazze n'atugamba nti Queen bamusse abadde muntu mulamu mami adde muntu mulamu nnyo nnyo nga mukkakkamu nga bw'okiwulira kuba ate era abadde takyala abadde takola atya abadde ava wano n'agenda okutenga ku St. Joseph Musini ey'okuyija mwabadde asomera Mbeera neeresewo okutya mu bazadde ab'enjawulo naddala abalina abaana abawala kuba tebamanyi kikikola ki kiddako nga tebannategeera ekituuse ku mugenzi ono kivudde ku ki era obuzibu buvuddewa singa tunaamanya ekituufu kwabo abakoze ekyo Katonda ng'atuyambe ne bafunika kijja kubeera nga kijjawo obweraliikirivu mu mitima gy'abazadde singa anaabanga oyo omutemu ategeerekeddwa ekigendererwa kye kyagenderedde ku ekyo kyakoze ne waanaaba tazuuliddwa kigenda kuleeta okweraliikirira mu bitundu wano kuba ekintu kiguddewo misana togambe nti omwana onaamugamba nti takola ki tatambula kiro naye emisana aba alina okugenda ku luzzi tajja kunaabira mu nju oba kutambulanga naki ne mukadde we bali mu luwummula balina okugenda mu ki malimiro naye kati kino ekizzeewo kigenda kweraliikiriza abaki abazadde n'abaana nga waagenda wonna alina kuba mweraliikirivu abatemu ab'emmundu bannumba ne bwe batulumba poliisi batwala emmundu yaayo tiyafaa kutwala buvunaanyizibwa twagikubira okuva ssaawa 8 yatuuka ssaawa 10 olwamala okutwala emmundu yaayo
negenda ensonga nezirekawo kakati nazino ensonga ziguddewo era poliisi ezereeti obudde bagikubira nti tukyali eno tubaliteneza amafuta. Kyetuyinza okusaba mu budde buno poliisi eyongeze kuvunaanyizibwa bannange, tufube nnyo okulaba nga tufuna obutemu obutuuse ku mwana wattu, tugezeeko okulaba nti tufuna omutemu oyo. Tusaba poliisi ekole okunoonyereza mu bwangu nga bwereese embwa abantu bonna abanaateeberezebwa ne bwe banokola bunokozi ku linnya lyo nga bakuteebereza. Tusaba poliisi abantu abo bakwate okulaba nga bavaamu ddala obujulizi obusobola otuyambako okuzuula abatemudde omwana ono kuba talina musango. Toyinza gamba nti nkaayana za bibanja, toyinza gamba nti za bizinensi, toyinza gamba nti za abasajja za abafumbo kuba ono mwana muto nnyo. Enkaayana zonna toyinza muteebereza kwenyigira mu nkaayana zonna. Ate nga ne jjajjaawo omulaba nti mukyala agundidde ku kyalo nga talina nkaayana zonna ku kyalo. N'olwekyo tuvumirira ne sekuvumirira ekikolwa nga kino ekyettemu erigenda mu maaso mu disitulikiti ey'e Bukomansimbi. Omuntu yakoze kino tukyamunoonyereza ko tutunamufuna naye nga abanoonyereza abaffe okuli Soko saako n'embwa yaffe Enkonzi y'Olusu bize ku ground okulaba nga bizuula obujulizi obusobola tutuusa ku mutemu ono. Tuguddewo omusango gw'obutemu nga bakozesa ebisinga ebiso era guli ku namba 1013 ey'omwaka guno 2024. Tuvumirira ebikolwa eby'abantu abatakyalina nsonyi abagenda maaso n'okuba nti okutta bannaabwe bakitwala ng'ekya bulijjo. Tukivumirira tugenda kunoonyereza okulaba nga tufuna omuntu ono oba abantu bano babeere nga bavunaanibwa omusango gw'obutemu buno. abewaka n'abatuuze.